Alright, ensonga za mafia boss alien skin zirabika zikutte ekkubo oba oli awo abantu abamu ku ffe tetubadde tutasuubira. Oli ku verse strange 256 ampita simple ntambuliza video okuva saga y'okufa kwa dansa w'embaale we yatandika. Many of us thought nti ebintu bigenda kubeera byangu, naye kirabika nga ate ebintu bireka bikutte a very different path. Gwe ssebo banya bandaba abantu abamu kubasinga okugoberera ensonga z'abayimbi, njagala ate mbakuwe nga bakunnyonnyola situation bweyimiridde ku nsonga za alien skin ez'okufa kw'omwana. Njagala ate owulirize tukomawo to digest more on this issue, but of course don't forget to subscribe and share the video to each and every person. Inobagise verse strange 256 tambuza ngalo tebannabuuka ensonga ki muzibu kumenya ku TikTok muzibu nno ate alien skin oyo naye yategeera yakubamu nuupu ebituli atya abawagizi ba alien skin abasinga 7 baagala nnyo Bobi Wine naye bamwagala. Kitegeeza baagabanamuko obuwagizi ku intaneti. Ate alien skin n'atagetinga ebiwagizi bino ebibeera e Kuwait, Bahrain, biki ebyo ebikufiirako ebiwalawala ebikuba akataabu. Abaana abo abamu nabo baali bawagizi ba people power. Ati nkugambye omu yajja n'alimba ensi nti byakola Bobi Wine yamuinspiringa bwe yaweza bafaani n'abawaka. Okategedde Nkategeera alien skin yagaana okwatula yasooka nayatula nti Bobi yamuinspiringa nga abuzaabuza ali mu kufuna amasanyalaze g'abeeka mmoja. Bwe yagafuna n'akola ebya Kenzo bino ebya Kenzo bye yakolanga n'agamba nti Bobi Wine asasulira studio yange oluyimba olwasooka ne Mickey Wine. Bwe yafuna essente n'agamba nze nali nnimba nali mubimbisa babikolanga abayaayi bafunye abantu. Omukwano gwe waatu ne taata we twamutegedde. Anti gavumenti eno ogiraba vadiriyosa ino gyegendereza amanyi gyakolera. Njagala awulirize ebigambo bino. Eyo gavumenti bw'ogikolera ng'ogiriddeko ssente n'abazadde ekuwaba empaka kati oba muwadde abazadde b'empaka. Oyo mugamba. N'abaana bagenda muwaayo omwana omukulu bamugambe gw'omuzaala oba w'ataano bagambe gw'omuzaala nga kiswaza naye nga alina okikkiriza nti mwana wuwe. Naye nga bamwokyesezza nnyo. Ale bamufunire kataata akamufaanana akasibaye ka chief ali kamufaanana. Nsaba ni bena babibaze. Naate ekirala kye nneewuunyamu nagambye nga bamuwadde omuzeeyi. Byonna bipange biki n'abaana b'omusajja babaddewo abawala okulaga nti bintu muzeeyi Museveni abipangidde. Gwe Bebekulu wamulabyeyo. Teyagenze neewuunyiza lwaki teyagenze ku luno. Anti Kenzo yabakuba ekikono Nyamutolo runs operation zone abagamba oyo omwana mwegendereze Kenzo agenda sigala nga ebiliyoniya. Tebawuliza ba Bebekulu. Oli mukazi wo ziwe nali mu keeki. Kuno omukazi ow'amaanyi atuuka mu wote eri Nyamutolo omulaba gwe. Lwaki kamaze zimuvaako? Oyo Kenzo akyagaggawalira ddala mu operation yo. Bebekulu yapinga. Yapingira ddala lasita nno. Kenzo yabakuba ekikono. Yabakuba ekikono. Osanga kyakimala mu Uganda. Kenzo ebira ku dikyalo dikati bakamiri omulabye ng'egyeyazeemu naye nga aline full figure. Namulabye ng'atudde ebiti tebamulicognizinze bambi. Yera kasasi kuba kiwe yangamba dagenda mu ali okutwala. Unajua wala kila dikiwewe. Jaye msajja ali nambi bituyanga na vida ke machine ya bwazo open roof. Kamili sio ya mtu kwa. Ina mode yoka PayPal. Video yo kutoroka na video kwa ngombe yoka PayPal. Msajja rasa mlabya kasandika eni ali mrasa no Rwanda. Tu bagambe bitu muri cyo oli watabu nyoka ti. Abo bakujoganga. Mbwa kumye bujamira ndalia. Toba olaba laini wagisanga.
Oli WhatsApp jimekyaliza no jibba. Abasajja n'abalabye nga bali wali nga Kenzo balabisema batumire bakujja Miranda Lia. Bwe ango wiki okimanyi omusajja ni agenda kufa Yamala n'abakume nga yayita Kenzo kabadde stateza agenda kumungi. anti Keza ndi musajja agenda kuddako agenda kuwangula era Keza amwongere. omusajja alina engeri gye yayogedde n'agamba mbu Kenzo twamuwa ssente azikozeseza bulungi n'ayogera nekyaliwo n'agamba nekyaliwo twamuwa ssente n'atugamba agenda ategekawo studio eriwa yalulabisizza nno omusajja ango wiki mbadde nkugamba Okyolina omumanya Olo agenda kuba ya omwana musana tebakwe n'emikisa. omusajja alina engeri gye yalazeemu mbuli bamuwa ssente za studio naye teyagizimba. Olutalo we luli wakati naye wakuba bebekulu talwana ntalo nnyingi abeera na lumu Teri musajja mpwali ndio sebo werekata namulabyeyo. Muganda wange Lady Banton Samuel. Lady Banton namulabyeyo muganda wo nga yafunya agenze kunonya ssente. Mugamba wayimba kinaga nze nayimba tone money. Era nze nkwata ensawo yali ki. Lady Banton bambi yagenda buli. Baba yogedde ligambo. Lady Banton mpaito. Yo. Kati awudeni palaso. Ina letie badde etya muzei. Nze yange ekiriya simanyi ya muntu. eyo yebukabuka ango Palaso yabaze ka concert. Oyo mwana amubbi kati kamiri yamututezeemu atubegere tumulaba. Bale bana bayinje bakizza. Ate nze nalowoozezza engeri bali gye baba batadde eri ku kampeyini n'agamba tasobola kubeera mu kubuukiriza. Family teyinza kugagga family tegenda kusaanawo yonna olina okubeera wagitaasa. Palaso alina ogitaasa bamabi alina okwekubira eno. Yo tomubalirako. Waipira nga gy'olina ntono nnyo eyo tekulumya omutwe. Bonalebo mwami ganda we omusajja alina kapira alina katono tumusondere kapiro MC epiro una ina satu sebo ndabange eziru omugongo ezo. zinyiga omugongo muya eyaye olabye diri kuzagala okuba neti ankole ki alaje ojo ekitogambi Omuntu wakayeebuukabuuka eka wangiseba. nyingi tikangoerero kampe waiswa mufumbiro amagulu ndeta waiswa mufumbiro bamuganye mukazi womuyimira waiswa mufumbiro naseka waiswa mufumbiro yasekeredde omulamu Nga bakoze batya? ani omulamuzi ngagambye mbu omukazi amutasanidde kuyimira waiswa mufumbiro toba ekyo ekisiru naawe muganda otya omukazi wange okunyimirira oli musiru
bimatako byaganya mukazi omumuyimirira mwa ogwana otya gavumenti bwetyo kabayika bavumidde ebbanga bagala kacunyamu omwenga baleka bavumidde ebbanga naye bakafunyemu kati bagala kanyweza bagenda mumuta wiiki ejja kadde balinda kugulayina amala okugula omusonga ebajja mweyimirira mu fumbiro naye nga omanyi gavumenti erabisa naye sewanyana bamumye ekaadi pulire sewanyana bamumye ekaadi sewanyana bamumye ekaadi ango lusufa nenankani nono omusajja segona anti segona bwena akimanyi segona gurupu ya mpuuga kituufu oli sewanyana kimumisiza kaadi bwena akimanyi sewanyana amanyi ekyatta segirinya baba basiba babiri toseka iki bwena omise musiru yamuziza mukasi agamba atubuulire segirinya ani yamutta